Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Apeta spiced curry powder kakolebwa Castle Scent of Spices e Busega kalina akawoowo ne Hill Water Natural Mineral Water gano ge mazzi gokka ageesigika agatasemba. Hill Water Natural Mineral Water. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nnyo nze sebaka nyabo. Kumwendo ogwokubiri ayambadde purple ne gold era nga yabadde ready okurisivinga ebirabo omwana we bye yaleese ate awo n'ayongera okubyaniriza mu ssanyu. Kitiibwa yakonya omuziki. TV tukole nkwagala nnyo mukwano era nga tuzze wano ku mukolo eno gye nakulire namagoma muna era wano ndi mu bakalmate oba okiraba andi n'omugole waffe mugole bannange congratulations sokomba obugalo. Thank you very much dear. Mukwano ndi bulungi bannange simana kumanya olukutambule kukyasooba omukolo gukyatambule bulungi ddala. Mukama atukoze bulungi atuwadde obudde obulungi teriyo nkuba lunaku enkubadde etonnya ng'esumbuwa naye Mukama mulungi akikoze leero. Kakati mwami mujja wabannanga abaana kati bali mama munnawe omwami kasonyweza Yesu n'okkiriza n'omulemerako naakola bikulu. Omwami yali azzeeyo bweyogerere ngazze mu longi palina longi omwanja abo wala olungi ganzi yes nalusiima yena musanga munaye bweyogerere ku longi nemwaniriza nemutwala mu kaofiisi. Kumbe omwami ono yali musumba nga nali mulabyeko ko nga musumba nga nze mmanyi yawasa dda nemwaniriza emuga munaye nkuyambe ntya ssebo kyava nga njagala musumba sangaalo. Kale munneyo namugaawe nangamba waali wakonza agenze ku lunch munnange nemugamba kuyitire ko ye mumpitire ate waliwo akatemeyo nentuukayo nemugali wakwetaaga. Kale nsobola ngamba neetaaga oyo genda omubuuza erinnya lye ko nali sirimanyi. Munne nakola obugonvu nenkomawo nemubuuza amannya ge bwe nagamubuuza nenzira nentwala information ko muzeeyi ate mwalange okomyeko nti tata wantumye kyekinkomezaawo nemugamba amannya nenkomawo ne muzeeyi yabaga muzeeyi ninga alabye. Ebyo byaliwo bbanga ki mukwano? Ebyo byaliwo okuli omwaka oguwedde nnyo mu 10. Bagamba maze naye mwaka nga mu class njigire gikunukuliza era. Ntumiddwa Ekakwa WILFRED nkuleetere ebintu bino nti mugenda mu nnyonyi byonna ebyetaagisa okwongerako obulungi okuva bwenkulabira biri muno. Ebyokwebyula ebyokwekolako byonna biri muno. Omukama akuwa omukisa bwatyo baŋŋambe nkugambe alina okwagala ate alemerako
namuganya ddala ntusaza emirundi ng'esatu nga muganya nanjaga mukama abeeko nga bigenda nange aŋŋambe ddala omwami omutulu gwe nkuwadde kye nali nenira ng'omuntu omuweerezaayo omulokole yennyawo paka bwe nnina timwagala nnyo 99 omwadde zonna ekikoli ku mutima ng'otandika n'erinnya eddungi ly'owulira kati ly'oyagala okuyita sweet nkwagala nnyo mukwano ebale kulemerako webale kusala obutanjiwa nga labe bakola mu butuufu wewaŋŋamba nti onjagala nasooka nembuusabuusa naye wakasizo nakola nti onjagala mwami wange ngenda mwagala ebulamu bwange bwonna enfudde nange gwe amina mweza ka disappointment kyanjiwanga kuba naye mwadde obulamu bwange bwonna Koko wadde koko nakusaba ompe sister wo banyoko mikwano nebaza abantu natwakudde ota TV mwekwagadde ota mwebanyo giwagira n'omukwano wange Sharita twakola ku kyalo byogedde bulungi n'abannaffe abahirwota ne bagamba bannange ganyanza mukone yanzege banehirwota nga twala tweyanze nga lika bulungi ngalangi bannange ogende na mu tawuni y'e Kampala ogendewa ononye hirwota gemazzi gokka agakyasinza amazzi amalala hirwota kasitono gafuna olina emikolo olina kwanjula mbaga nkusabi bw'obanga hirwota tomufunye nga nkuwadde ennamba yange y'essimu nkubira nja kutuse wali hirwota oba tonfunye nze kennyini buuza taata azala Sheila oba Sheila yennyini ajja kutuse wali hirwota omukolo gwonna nga gujuddeko hirwota kampulengaleza amaanyi lwa hirwota. Thank you very much. God bless you. All I require for life, all I require for life, God is Nani okwokusatu yambadde blonde red kapate dress era nga kabadde kalungi ddala. Ono nno yabadde yeetegekera okufuna empeta yankusibiddeawo wamu n'okusala keeki. Keeki nga bulijjo bwe nkugamba kaba kabonero ka buwanguzi. Omukolo gwe baguteese ku ntikko. Yes. Okay. Kakati osobola kukola mawukana kasooka. Kakati tukyagenda maaso Maria's Pride ya nyumba za season embiri ne makeup kolebwa ku SHARITAH'SSHOW ate nga Hirwater akembazi goine okubeera ng'onywa kanzaali ka apple curry powder ekitegedde sibye kyannasimu bulungi nyawo oba nyawo. I'm fine, sir. How are you today? Today I'm okay. You're okay? Oh, you're more than okay. More than okay. What are you thinking? I'm thinking, yes, just feel joy in my heart. Apart from her beauty, what did you discover in her that has made you come here to take our vision? What moved me? One is she's a woman of her word. Okay. Yes, when he says a word, she cannot change her word. She's a woman of the word. When he says yes, that he means. Said yes, this is the person I need. Need a person of decisions. So in the family, when you have a person of decisions, it's wonderful. That is so good. Yeah. Any message you want to tell her today? Yeah. Using that sweet name that you call her when you're sending her a message. Yeah. I want to say that, dear SHARITAH'SSHOW, I'm ready here at home. I'm eager to see you today. I love you so much, and I'm eager. I'm waiting for you. I'm waiting for you. Please come in Jesus' name. I'm waiting for you in Jesus' name. Sheila, walero kitaka mpeteno nga kusibede awo okutuuka lwenikomawo lwenkomawo okunona okunona togezanga konola bankana ewalala
What message do you have for them today? This is the beginning of a good journey, whereby they will have to be patient with it, but it's a good one because me, I'm married, I've experienced it. It's a good one. It's a journey of growth, of blessing and maturity. Oyongera okubeera mukane gwe kyalabadde olabe bwe njogedde oluzungu bukyamane simanyi kino kyalinamu ku luzungu tova ku Delta TV tukole tugenda banga twongera okutuusaako omukolo guno tera yakubeera ng'onywa hill water bali munda twabagabidde dda hill water tujja kwongera n'amalala tovaawo nkwagala nnyo. Omugole omwami avaamu Eastern Uganda era nabo bayongedde okulaga essanyu bwe bayise mu kkoona omuziki kye bayita akadudi. Mukulongo kugwa balese kabbo kamwala era nga bwe yabadde ayambadde gomesi ya brown ne silver bambi n'agabira n'abeerekeddeko omwami we ebirabo kyennala omukolo gwabadde simple era gwatambudde bulungi. Kusibira akabbo kano agatugamba nti kabbo kamala kajja ketise kaddayo ketise nyanza neyazegana imundeetedde mukabatizeewo nnyo nekyebulenga nkabatize kwakudizaako bwa mwoyo. Congratulations kitiibwa n'omwami wo Wilfred. Mwebale kuleeta mukolo ku Delta TV. Mukama bateeremu obwangu mu maka gamu. Mukwano kuli kayonyo mu mukolo gwaffe ogusoose era bwe tubeera tugumaliriza tuba tutuusaako kye bayita wedding album. Gwe kennyini yali ewaka asigwa asindika ebifaananyi ko WhatsApp twerabira kubeera ng'osindika n'eddoboozi ng'otunyonnyola ebifaananyi by'osindise byani tusinga okwagala ebyokukyalo okwo kale n'okwanjula oba n'embaga nga Delta TV wagisibwa katutuuseeko bano mukwano tukyagenda maaso ne banaffe aba hill water purity nothing less. Nakati bogere sibona chansi mbekuono kati olw'omundobe mba mwakazobe kenyini ndeka matantwala obugi simanyi musajja yenna alingono obusufu abakwana munyamberero sirina galundanganga wamu omulungi wange jangweno bebi twetale kalibatanya wamachuka kondabe omwana wabandi kalibatanya wamajeno twetale kalibatanya sunda sunda sundala sunda kalibatanya vira kugwerwa fuba wani mwebyange. Mukwana laba Delta TV bwetu tubudde wedding album esawa yaffe esookewedde mu kaseera kano tubeera tugenda mu bulango twera yakubeera ng'ogende wa Maria kwegomesi Sharita's Hair Clinic tukola ku bagole enviiri ne makeup tusomesa n'abaagala okuyiga enviiri tutandikira ku mitwalo 10 jangu mukwano n'enviiri za bulijjo jangu ozikola empagiraako wadde toli mugole ojja osibe ku weave ojja okole retouch ondabe nako tukube ku lwali tuli bali eri ku nasa ate munange City Bridals alina gowns ne changing dresses wali eri Kamukamu Plaza ku Entebbe Road negamba nti akazalika apeta curry powder amazzi water goyina okunywa hill water purity nothing less katikomewo
Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Apeta spiced curry powder kakolebwa Castle Scent of Spices Busega kalina akawoowo ne Hill Water Natural Mineral Water gano ge mazzi gokka ageesigika agatasemba. Hill Water Natural Mineral Water. Wotoli serious nywa nze sebaka